bali kwekumira ku Bukedde TV kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Kuteesa Milly okujukutuusaako enkuba ekendedde bitundu by'eggwanga ebisinga obungi kino kiviridde okubanga omukubo gw'enkuba guvudde makati g'eggwanga lyaffe ne gwagendera ddala eyo mu bukiika kono so ng'enkya ku makya tusuubira okuzuuka n'akasana okwaka nga lekakuba kubamu bitundu by'eggwanga ebyo ebisinga obungi ng'oggyeko kitugumu n'eggulu basuubirwayo oluwandagirize lw'enkuba. Malya g'ebyemisana embeera entugisuubira okukyuka mu ebyo bitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako ebyo ebimu ku by'obukiika kono bigenda kubeera n'oluwandagirize lw'enkuba so ng'ebyo ebitundu ebisigaddewo bigenda kuba n'akasana okwaka nga bwekakuba kubamu. Ebbugumu erya waggulu tusuubira okutuuka ku degrees 30 eyo mu Soroti ne mu Moroto so ng'ate ebyo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale omuno nga mutadde n'ekibuga ekikulu Kampala ebbugumu tusuubira okutuuka ku degrees 27. We tugendako mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu tusuubira okutuuka ku degrees 24. Gwe nnaasuubira okutambulako mu bibuga eby'ebunaayira okubuka ensalosalo za Uganda tulabanga Cairo ne Johannesburg akasana kagenda kwememula ne mu bbugumu erya waggulu ligenda tuuka ku degrees 36 eyo mu Cairo. Awo nno Abuja ne Paris tusuubirayo nnamutiikwa w'enkuba omwo nno nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu. Nze nsigadde nze Kuteesa Milly tova ku Bukedde TV tulabagana enkya.